Eno kyebadde nkutegeezaako olunaku lwali lwakutaano ndowooza mwawulirako emboozi Pastor Bujingo nti bamutikidde awo nno ne bagamba nti ensonga yafuna ate feeke kati omukulu ono bamutikira oba digiri bagiyita Bachelor of Theology and Integrated Studies mu college bagiyita United Graduate College ey'omukulu Kaiwa International University banafa aba National Council of Higher Education bava ne bagamba nti license ye eri feke mu mbeera eyo kati omukulu ono Pastor Bujingo yali mu kubuulira lunaku olwa Sunday n'avaayo ate ne yeevuma nnyo abafulumya amawulire yagaana okunenya aba National Council of Higher Education wabula ate ye n'agamba n'alumba omukulu gwe bayita Kin Kaliisa obumu ku bubaka bwe yamuteereddeko webaddemu ng'amubuulirira sooka obuwulire. Nabadde njagala gamba mukulu Frank Gashumba kubanga ntera omulaba ku NBS ate ali social ambuulize muvandimwe munne Kin Kaliisa nti ampalanira ki ddala ekyaddala kubanga diguli yenze njikiriza eyange establishment size zirimu kugitambuza ku social media nti eri fake ignorantly nga tamanyi nti sinoonya na mirimu I am an employer. Sinoonya mirimu bwe baba boogera ku butasoma nga bakiwa publicity ate bw'amala okusoma nti ate era kifu bw'owasa nti okoze bubi ate ng'omuwendo gw'abakazi babwe tegubalika naye era wendi ate sigenda kubira Yesu engalo ez'amaanyi zikubire waggulu zinoge nsaba Katonda mu mutima gwammwe mweggyemu obusosoze bw'amawanga anaakugasa tomanya ggwanga mwava nkiddemu nsaba Katonda mu mitima gyammwe mweggyemu obusosoze bw'amawanga kubanga anaakugasa tomanyi ggwanga Mukama mwe yamutondera amawanga gonna gaatondebwa Katonda neetegereza n'obwegendereza emyaka kati ng'etaano nga TV ya Kin Kaliisa NBS na buli gy'aba atandiseewo empya purojekiti ze zonna ziba zaakwataakinga Bujingo bulwafunayo ekintu ekisobola okukuba Bujingo n'agwa wansi ekyo bakiteekamu nnyo amaanyi Kin Kaliisa wa NBS naye amazima ga Katonda mu ggulu Kin Kaliisa munyalwanda awedde emirimu munyalwanda ayina abanyalwanda abamuzaala wano ne baganda be era ayina abanyalwanda Rwanda abazadde be ne baganda be naye y'omu ku basinze okubonyaabonya Bujingo kati abo ng'ososola amawanga mbagambye kankyogere kinve ku mutima nze njagala okgenda mu ggulu era njagala nnyo nsinkane ku Kin Kaliisa mubuuze nti munyalwanda gwe nakukola ki obutambi bwonna obutambula obugamba diguli yange eri feeke buva wa Kin Kaliisa ku NBS entalo zonna ezambeerangako ng'abo bokka be bazipika kati you can imagine nga nziruse wa munyalwanda munnange Kin Kaliisa wali wange oba nenyingira eyo mba nvudde we mbadde njotera nga ngenze mu sigiri yasoma era mussaamu ekitiibwa mu bino eby'empuliziganya ye chairman wa NAB ndi under NAB mutwalanga Mukama wange yakulira ba broadcasters fe abeekutandikira ebyaffe mu kutukulira era batujjako obujja sente tebatuwa capital tuli ba subscribers abawaayo sente mu NAB mu ngeri endala nze ate mugasa baali babiri nga simanyi yabatuma Robert Kabushenga kati atambula agamba mbu ali block kubanga Vision Group ya mugoba ono yete bayeza mugoba ye yabyetandikira naye tumukwa atenga balowooza nti nsobola okgenda mu kooti nze sigenda mu kooti yange omusajja oyo atuulawo waggulu ye kooti yange baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu can imagine abantu abadde baselebratinga amawulire ga Kaliisa ku NBS agayitibwa amasengeji negaga nti diguli ya Bujingo eri feke kati gwe bakuvuma obwenda ndi pastor woti yasoma abadde asomye kati ng'ateera omulabaga nti bifu gye natandikidde nga njogera nti Yesu bwe yazuukira miitingi y'Abafalisaayo n'Abasaddukayo n'abakadde neetuula ne bagamba bonna abaabaddeyo eri mu kukuuma entaana bajje tubalabemu ne babazza emmanju buli muntu ne bamuwa kye bamuwadde ne bafuluma nga bafulumya amawulire amafu wakyaliwo omwoyo omubi ogutambulira mu journalism okutambuza amawulire nga olubuto lwotaddemu nga tofuddeyo ku future yo kubanga eri abantu abatuwandiikako ne banyiiza mmwe nga wandibadde oyongera okulaba TV y'omuntu oyo naye ng'ogamba sisobola kuddamu kugiraba
kubanga nali mmanya amazima naye nga ye promotinga bulimba. Tebambuuziza, chancellor wange tebamubuuziza. Bw'oba ofulumya amawulire obuuziza baani? What have you done to balance your story? What have you done to balance your story? Ngenze wali bakolise ekisooka 13 olunyiro lwe 11 bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto nategeranga ng'omuto nalowoozanga ng'omuto bwe nakula nendeka eby'obuto. Nkubiriza bannayuganda okuleka eby'obuto. Emyaka tegikulinda. Ne bw'oba olina ssente nga ssente weeziri tekikuwa opportunity kwogera ku bantu na kulemera ku bantu, kubanga akaseera katuuka oluusi nga gye wateeka amaggwa ate gy'olina okuyita. Tomanya akaseera katuuka n'ogenda okujjanjabibwa n'otuuka eyo omusawo agenda okulaba nga ye gwego baleese akolokota pasita we buli lunaku. Tomanyi nakyo ekitegeeza omukwano ogw'omwoyo muzito okusinga omukwano ogwa bulijjo. Abambalajana kati nga Robert Kabushenga alajana ku buli mukutu obuntu butambula agamba ali broke ennaku y'obutakola eruma naye nga bagambye nti abantu basimbe layini be yamenyera emirimu be yamenyera amaka ng'akola mu New Vision nga yakulira Vision Group ne bw'aba wa business bateekwa okunoonyayo ekibi bakeere nga business we headline. Abantu abamenyeka olwo olunaku ali lwogerera mu maaso ga Mukama. Abantu abafiirwa abantu babenga bafudde pressure. Vision Group ng'ewandiise nga Kabushenga yakulira. Toyina bw'oŋŋamba nti ekintu gw'okikulira n'ebigenda maaso tobimanyi. Ndabirira Solot Media Group of Companies n'amagezi Mukama gampadde. Naye making sure neba editor bange editorial team ebwemala okutuula balabayo ekyo ne bagana ekino tetuyinza kiyisa. Tumale mubuuza opinion ye gamba ki. Even when I didn't have too much knowledge on it. Nga balina okumbuuza ne nkozesa amagezi amazaali Katonda ge yampa ne baga nti ekyo temukikola. Kijja kuba kimenya amaka g'omuntu. Ekyo temukikola. Kijja kuba kimenya integrity ye. Ekyo temukikola. Kijja kusuula emirimu gy'omuntu. Buli kaseera Standard Vision Group Kabushenga kwe yagiteeka kunoonya bifudde. Ate nga alimba tabonaabona alimba kubanga tapangisa mu ssente ze yatukolangamu nga yonoona amanya gaffe ayina mu faamu ali bulungi. Naye kati eyo alamu y'omu social media ebeera yakugamba nti President alowooza mukomyo banaafune waamuteeka yali talinga akyali muto. No.